tubeebaza okutubeererawo omwezi gwe tumaze nga tugezaako okukomyawo omwami wange amannya nze aishala kadwala mpiirwe badde mpangala nemese mese oyo yanzira mu ngalo yawaka nyinza obutadda mu byabaawo byonna naye ebigambo byayogerebwa byali bingi ebigambo byali bingi ebyayitingana ku mikutu egy'enjawulo ebitaali bituufu. Messe teyalina stress. Messe was the happiest person I've ever met. I can say with my full chest that emyaka ebiri gye namala ne Messe, like, yali muntu wanjawulo nnyo, yali muntu musanyufu to the extent that tewamanyanga ddi lwanyiiza oba lwali omusanyufu. He was always joking. Olumu twayombanga ne mugamba simanya ddi lwoba serious, simanya ddi lwoba osaaga. Naye nga bw'omanya nti buli muntu ayogera kyayagala, more especially with, you know, this era that we are living in, for views and likes, ne batamanya nti ebimu bye baba boogera birina bye bakosa. Famire z'ono omusajja zikosebwa olw'ebintu ebyayogerwa bitaali bituufu, naye ba YouTubers abali wano, ba bloggers, ba journalists, bw'oba oyagala okufulumya any kind of information, please reach out to the right people. Bakuwa information gy'oba weetaaga than spreading, you know, false information ate neekomekerera ng'erumya abantu abakwata kw'oyo omuntu. Tekiba kya bwenkanya eri abantu abalumizibwa, eri abantu abakosebwa. Omwami ono abadde alina abaana, ebintu ebimu balaba nga bitambula ku mikutu bigenda kusigala ku bwongo bw'abana abaana. So please mbadde mbasaba n'obwetoowaze obungi ennyo, bw'obanga olina information yonna gy'oyagala okufulumya, don't just put information out there gy'otamanyi butuufu bwayo. Omwami Messe kunze abadde Abdukarim Mpire, Ransonga yali yasiramuka. So oba owakana oba towakana, that's between him and me and God. So I'm telling you what was there. Rakumanza yali naye for the past 2 years. So sigenda kudda mu biwanvu nnyo. Messe teyali mulwadde. Abadde talina stress. Omuntu bw'eba etuuse, I guess ne bw'oba toli mulwadde, ne bw'oba lwakuba abadde nga ajiiminga, abadde nga alya bulungi nga tamala gali alya byasanze, naye olunaku lumu yakomawo ewaka so olunaku lumu akomawo ewaka ava okukola. Like the previous night twalina abagenyi ewaka, simanyi oba alinga eyali atusiibula, twalina abagenyi ewaka. Najja n'aŋŋamba, yankubira essimu before n'aŋŋamba nti sigenda kulya sapa, lwakuba bwe yalyanga lunch teyalyanga sapa, bwe yalyanga sapa teyalyanga lunch, lwakuba yagambanga nti I'm watching my weight.
ne mugamba oyo gwe bayita messe bontwe n'agamba oyo omusajja takulanga ne mugamba obwe bulamu bwe tuwangaaliramu wano mu nnyumba eno. Twaliwo ffenna mu nnyumba watita muvi n'omugenyi yaliwo n'abalala ab'omu nnyumba ne tubeerawo awo ne tunyumya kwegamba alinga yali agamba nti enkya nnyinza obutabaawo oba alinga yali asiibula. Bwe twamala enkeera yali agenda kukeera kukola n'aŋŋamba nti tugende twebake obudde bugenze. Ne tugenda ne twebaka ne mubuuza omaze okusaala Isha? N'aŋŋamba nvudde kweyakooti nga nsadde. Ne tugenda ne twebaka. Waggwako ndowooza nakibadde eddakiika nga 3 n'asituka n'agenda okukozesa restroom. Kyava akomawo n'aŋŋamba nti akantu k'omukifuba, nina akantu mu kifuba kannuma. Ne mugamba n'aŋŋamba ndeeterayo ku mazzi g'okunywa. Ne nziruka ne muleetera amazzi g'okunywa. Akantu ako kaali nga kamukwata ne kamuvaako ne kamukwata ne kamuvaako, naye nga bw'omanyi eby'abasajja tebafaayo okufuna bujjanjabi, tebafaayo kugenda kukebeza. Bwe kamukwata nga ne kamuvaako ng'agamba nja kukebeza, nja kugenda dokita balabe ki ekiriwo. Munansonyiwa nengenda ne muleetera amazzi g'okunywa. Bwe muleetera amazzi g'okunywa n'aganywa. Omuntu nga bw'okwata ecupa y'amazzi bw'oti, ecupa teyaddamu kumuva mu ngalo, ne mugyamu ecupa y'amazzi mu ngalo. Kati nga bw'okyuka nti owumuze ekintu ebbali omuntu n'omuggyako amaaso for just a split second, ngenda okudda okukyuka okutunula ku sayidi we yali ng'omuntu alinga asika omukka. So nze saamanya nti yali asika mukka lwakuba sirabangako omuntu afa. So nendooza nze nti oba amazzi gaali gamulakidde. Nengenda waliwo brother wange gwe tuwangaala naye, nenziruka ne muyita ne mugamba jangu olabe waliwo ekitali kituufu ku mmese. Najjanga adduka, musajja wattu naye yali tamanyi kikiddako, naye yamulaba n'amusobera n'agamba Aisha ky'oba okola kubira 911. Nenkubira 911. Lwaki mbagamba bino? Njagala nzigyewo rumors ezigamba nti messe yafa stress. Njagala nzigyewo rumors ezigamba nti kwegamba mufune information entuufu okuva ku muntu omutuufu eyaliwo ng'omuntu afa. So bwe mpita brother wange najja n'aŋŋamba kubira 911. Nenkubira 911 ne bambuuza weeyetaaga obuyambi, ne mbagamba no, omwami wange ali bw'ati ne bw'ati, like tayinza kussa, afuna obuzibu okussa. Of course balina ebibuuzo bye bakubuuza, kitandise ddi, abadde akola ki, yeebase, bw'asituka kyeyongera, bw'atuula kyeyongera. Ne ŋŋamba omuntu eyali on the other line ne mugamba, can you stop asking so many questions and get here? Mba nkyali naye ku ssimu roughly kyatwala eddakiika 3. Mba nkyali naye ku ssimu ne mpulira akadde k'oluggi nga batuuse. Ne bajja ne bamukolako first aid, ne bamukolako ebyali byetaagisa, naye balinga bantu bana. Naye okuva ku facial expressions ze baali bakola kyali kiraga nti ono omuntu alabika akoze eki, ono omuntu alabika afudde, naye tebakitulaga. Ne batugamba nti kye munaakola mutugoberere mu ddwaliro.
nembagamba lwaki sijja naye mu ambulance lwakuba nze sisobola kuvuga right now. Ne bagamba oba tosobola kuvuga, brother wa kuvuga akuleete. Brother wange n'avuga n'antwala mu ddwaliro ne tumugoberera. Tutuukayo ne batutuuza mu kasenge ne batugamba nti mulindeko tugenda babuulira, dokita agenda kufuluma ababuulire ekyekiriwo. Dokita n'alwawo nga mbeera mbuuza brother wange lwaki baluddeyo nga ngamba omanyi ng'omuntu buli omu ateekawo ekye nga ngamba engeri gye baluddeyo balabika gye bali bamukolako, beena mugumu ate singa babakwanguwayo kibadde kijja kulaga nti balemeddwa. So nange ne mbeera mugumu. After like 30 minutes doctor